Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert jatumye. First born Atatsi wako. Ngarumu magic hotel africana. Ono simu sikako ono wapayo. Chirika vya fresh banangi. Okwinga shinge mtwale bili. Vyapi mtwale tano. Emezi ya milioni satu. Ndabili machi alikagadi mchisawe. Atenga satu machi. Aliku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune vyapi mtwale bili wona. Omwana yimbe bisoge na bimene goosebumps. Waktoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Ebiwaza. The sisi wako. Bibegi otabade. Nabi. Mkuwanja. Mveni noka pesa. Olo nebitegekebwa. Yasinka events. Abawala twayogera nabo ngeno kububuuza oli wavuddewa Nimurodi. Nimurodi. Dijja Nimurodi ane ebiwala by'okumubalaka. Ebiwala musomba ebiwala ne Mr. Henule. Mr. Henule nabireta ku H2O. Ebiwala ng'enjala ebiruma. Ebiwala byesiga pokereya. Kijja kiwunya mmekako. Alina sabbuuni mu matu. Nalaba omwana nga alina ekyovu mu matu. Yumuna alina ekyovu mu matu. Abo betwali nabo. Yalina ekyovu mu matu. Dijja Nimurodi lekera awo ebintu byokuleeta abaala abalina ebyovu mu matu. Mu African Mandis. Mondogo mujja n'abawala nga 40. Omwana ajja nga alina enfu. Omwana ajja oba bayitira yangamba ava ku mubalaka eyo. Ate omwana mbuuza kati mwe muvuddewa. Balina kosa mutunulire engatto nti Shalom alina akafuufu. Enkuba etonnye omwana ali mu kirabu alina enfuufu. Omugagga n'abatugobya. Omugagga mabira abagoba. Yaga sibagala ku tebo yange. Omwana nga alina ebyovu mu matu. Omwana yana okukankana omunene ogw'omuke musemberera bwoti awunya sabbuuni ayoza n'omugamba ate bbulu lwaki ogisaba wandiika le wandiisizaako baakazigo. Ojjide ku White Star. Anaaba najja n'ayambala. N'omulaba balina buno obulego obutuya nawa n'okka wano eno. N'alyoka atuya n'ano bw'ati wano. Omwana osaba okanya musaba munyigo tammuka. Kumbe enjala emuluma. Bane mujje mu kirabu nga mulidde. Can you buy me something to eat? Soko osibe enkokoto. Naye gwe tuyinza kujjanga enjala ekuluma. Can you get me something to eat? And first eat. Olumala okulya. But I have some girls here. Tosinika bajja batuganye bawala mmwe. Olidde ebintu byanga atongamba you have some girls. Yabawala wakiba kyatambula kirindi bwe. Atambula ne ba girls mbu security. Kale tetugaye security. Bakomeri ku gate bakumire twajja ku table yaffe. Nanti bali ku security bakomeri. Nimurodi ne Mr. Henry siri basonyiwa. Batuleetera ebiwala nze omwana ngenda okebera omwana nga alina sabbuuni mu matu. Alina ekyovu mu matu ne ngamba Dijja Nimurodi akoze eki. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musabangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Uganda North American Association UNA ekuyita ku lukuŋŋaana lwa Annual Convention and Trade Expo 2024 olw'omulundi ogwasatu mu omukaaga okuva nga 3 Agusto paka Septemba nga 2 ku USA Capital Washington DC. Booking a hotel yo ku Gaylord Resort National Harbour. Ba entrepreneurs, ba vendors, ba exhibitors, abayimbi bannakatemba n'abaana bitone mwenna mwanirizibwa. Jangu onyumire weekend ejjudde business, networking, culture ne entertainment. Weewandise kati ku Postbank oba Housing Finance Bank ekulyo kompi okwewandisa kwa $240 zokka nga weesogga Annual Convention and Trade Expo 2024 y'omulundi ogwasatu mu omukaaga etegekeddewo Uganda North American Association UNA.
yet another edition of Kasuku Live. It's a Monday. It's a Monday. Beautiful olwaleero nsuubira okuba nga abantu ebintu mubiraba pate zibadde zifuuse pate naye ffe tuliwo okukolera abantu abantu babeere happy. Jenkins soko jeko wane dakiika emu yokka atutule kumpi dakiika emu yokka twagala otuwe akayimba kobadde otuwadde wali akagenda okugaidinga discussion yaffe. Leta wama akatebe wani akudda wali osigalemu wekonyonyola muleka ayimbe akayimba kagenda katya ndide ma bleach de maluka brown de ma bleach de maluka brown ndakategeeza kyolo mbube Yerusale babeera beeru ebeyisaamu jiki naye gwe twagala mukazi mweru Jenkenzi ndabona engeri gye sirina lusuku yenajja nimwenfuna omuddugavu. So olunaku olwaleero twakola show ng'oyogera ku bakazi abeeru ekisambi ekyeru munnauganda n'anyiiga abakazi abaddugavu ne bakuvuma wenalina okufaanana nga byenda ndi mubi okitegeera nanyevuma abaddugavu banaye Kasuku olaba abakazi abalungi si bangu naye n'omukazi omubi si mmere omukazi omubi avuma obusungu abujja ku mutima kugumba kuvuma naye olaba oli akuvuma mu comment ng'olaba azina kutuula bw'ati yeeyabye abakazi ababi bavuma naye nga as to stand my words kye nayogedde ekituufu the future is brown obuddugavu tebukyatunda nnyo bwakolanga luli abantu bagaye you're not proud of being African. No, we are. Boke nyini abayimbi be baagala bonna batangalamu abamu n'okwerusa beeyerusa ngani Kasuku kijja tuyambako okola kyekyo ng'ovuga Kasuku ekyo okola kyaki omwaka oyo stali brown ani oli gwayogedde birungu sisita so brown naawe wano nkulaga ekyali brown wano ani Shiba was brown then she lightened waliyo lightening waliyo ne whitening. Yes, waliyo whitening ne lightening ne brightening. Yes. Bright light yes, white ne whitening kati whitening wayamba muntu ng'olwedde abadde mweru no whitening amuko banyakoza no products za snail products ezo ez'amakovu ezo zezikola ku whitening then lightening mbobadde nga Shalom myezi 3 bagenda okuddamu okukulaba ng'oli mweru kati okwesa kwakyuka musi kwa bizigo bino banakwesa pokereya kuleka bana ab'emubende eyo nsanja yakyakwesa pokereya ne kata nakozesa mpiso injections na tablets yeah oli naamira empekezo okumala omwezi mulamba nazaala omwana thank you bad black kyali muddugavu nga nze kati asinga ne Rihanna obweru amusinga bad black asinga Rihanna obweru n'obulungi amusinga n'obulungi bad black mukazi mulungi okuba yafuna akasajja lako n'obweru ndoza kano kyembagamba mwabagana okwerusa take vegula kati bad black amutunuulire ebirungi byafunye yatangaza emikisa okwerusa kutangaza emikisa gyatangaala okitengera future ogikwata mukono ogitangaza mpolampola nenga okutangala mbanye si kibi ne aje nanje agenda jakinga atangaddemu ne toyinza kuguba kuva wansi kakongovule omusajja ndi muddugavu sagala nnyo omukazi ate muddugavu naye ndowooza nze challenge gyeninamu nti adawo abeeyerusa obubi awo omuntu eyerusa abeerusa obubi bana abakozesa pokereya balina obuzigo bwabwe batabula ne basaba bu vitamini vitamin bwe bateekamu obwo bulinga liquid n'atabula ezigo n'akikuba bw'ati n'ejjiiko ebyo tebyerusa oyo kansa kati ezigo kyenkumi esatu kikweruseeko ki waliwo kana akagundi kedda bana bammekako ogenda okwerusa nga yise emyaka 7 naye nga myaka 7 weekuuta oli ku mmekako kati mmekako yaggwako mmekako aliwo abajjajjaffe bakwesanga mmekako nayeruka kuva ku myaka 2 nayeruka ku myaka 7 afa mweru malayika zandiza omulambo nga mweru
Ne bagamba omwana tu omuzungu. Ne bagamba omwana tu omuzungu. Una guse. Ne, una guse. Nega chibitu byachuka. Bintu byachuka mu Hey, kadina. if you're comfortable with you being black, it's fine. Nobody gavunyumo ina sente. Ngano omukazi yenensa anji zino. Boba to ina sente no kuoma to woma. Yeah? Omukazi omwavu tawoma. Mukasa. Obigulira. Omukazi omwavu Tuwa bwino febe twagalira ddala. Omukazi omwavu awoma atya. Abaya olumafune number lwagadde meeting atabatayina transport. Naga send me transport. No muwereza. That's a turn off by the way. Neno ga kangume. Abantu bakyagala wereza transport. Wowereza omukazi transport oli musiru. Ekyo nkyogedde ano kasukula yivu. Omukazi kwa transport agenda kuziika nga ofudde. Yeah? Ani agenda omumu okujja kuziika. Awo. If you cannot afford the basics in life right now, data, transport, airtime, what can you afford? Gandhi die. Genda ofeba kuziike. Oyina kadi yaite check ko tukubye. Yes, musimya GDP. Nti omukazi Omukazi go mwa transport. Economics. I did economics, bro. I did economics, bro. Ate makera okoba mzao. GDP bajisimye mukasa. Bwena wakola economics. Bwabanga omukazi akusala transport okujja okukulaba n'omumuwa. Oli musiru. Kati bw'olifanya. Ani ali mwa transport okujja kye kugambye. Omukazi gwa transport bw'oli fata agenda kuziye kateri agenda kumumuwa. Kati tufa tuli bato. Abaana bafa wano ogenda okera ku status ng'abantu bafudde. Abaana bafa bato. Naye gwe tosobola transport. Tosobola airtime. Kati gwe osobola kinywa obutwa. Bananga omuntu ng'oyo afa ave mu ggwanga. So transport abasajja babaganye ogaba transport. Bw'oba okyagaba transport alisabe cash on delivery upon receiving the goods. Transport, data, airtime. Those are the basics in life. Omuntu alina okuba nabyo. Ono okuba nabyo wetandikira. Naye gwe twakwogera mbu ate data mpeddeko send me some data. Ate omwana ova wano gamba nno Stella bikola siri malaya ne bayi Stella nze sabati you are onsanze kale ebintu binkuttemuko. Era nze lw'okukwanyula ebikutte. Era nze. So if you cannot afford the basics in life right now, genda mbawalabu okole mu kyombo ky'abawalabu okole. Okomewo nga weeterezezza. Buli musajja yenna ayagala omukazi ng'alina ky'alinamuko. Obadde okyagaba bayiti baamala okusala transport. Noga akali kamuwe. Najja. Watagenda kuwomera we wano. Otudde transport. Gwe kenyo ina ekigo okuddako. Bwe naamala okulya ngenda muwa mmeka. Kyekikuba mu bwongo. You cannot enjoy sex. Naye kennyini tagenda kunyumirwa. Agenda balowooza bagenda kumpa mmeka. Target workers. Ekitegeeza mulina kuguteesereza eno. Thank you. Ne mugenda okunyumirwa okugutandika wali. Kiringa omuntu agabula emmere waba yakuse agaba teyerekerezaayo. Akimanyi nakkuse dda. Talina nnyo kimululunkanya. Naye kati nkuyise oli nasose gamba transport ebiri onsedde. Kati omukazi aba alowooza agenda kumpa mikola yakabidde ebiri. Okiraba? Kati nawe olowooza naye bwe namwezike tagambe mbu ntono nnyo siiswale. Era omala ddakiika bbiri omusajja mu ddakiika bbiri ng'amaze. Ng'otandika kweraliikirira kugeya. Jjukira oba omukwano omusuubiza bingi. Kendi kukwatako olimpulira. Bakuwaanawaana jangu onsale maaso olimpulira. Mu ddakiika ezo ate fasirawo ndyerabisa. Kati temusobola mwenna kunyumirwa. Golowooza zinaamumala ye alowooza agala kumpa mmeka. Ye mukazi omwavu. So kati kusenga omuntu ajja nga alina nga ntimwe tagala kummenya. Even if you don't even sex nga mwakeeraba. No, there's that joy you get ng'olina omuntu atakusaba nnyo. Abaana bayiga emize gyampaayo mu Kampala wano. Nanti daga bakola mu tawuni. Bakola mu tawuni. No, gwakula busabiriza mpaako tolizaala omulema kale kimulemeramu. Bwabuno bwakula nga bukubukuba ekikopo nga bunywa obuugi. Jajja muwanga mpa obuugi, jajja muwanga mpa obuugi kati busaba ssente. Busaba ssente.
bwana bwa mizimu obwakyanga ebibi kaya kati bagifulanya business ebintu byatyanga kati kwalya okimanyi relationship eseka zonna mu Kampala zaggwawo dda naye because of rent ship data ship responsibility ship oli naaguma abantu omwo mwe bali kale wadde mpisa byayenda nkimanyi naye munnange era asasula rent oli naagumira awo yenge ekimugumiza yes acheatinga kwa naye asasula rent he does provide tali mukazi ana feeling za musajja kiringa favubuka tali ana feeling za mukazi mukadde wadde tubakuba etina kikunumiza ke embozi bagye badde mbaje ba sugar mami otoba tolina feeling za mukazi mukadde naye obalamu rent wage sasigwa omumanyi ntwalo nsanvu nogamba kijja omulundi gumu mwezi mukuba omulundi gumu omugamba mami katukole gwe n'okanyampisa oba oli awo akalabo ku mazaalibwa ngaago ng'aweereza ekyataano birthday gift naye ataano ngagaba matini kakisinzira levo gy'oliko olaba kati abasajja beekubangalo nga bali ku zividiyo naye likodiga nga yeesiga oiro kabina kati ozaali aweereza nalabye vidiyo yoyo naye abatadde obutali bwa chicken bamulwanyisa baagala bamugobe ku fangone abaheras okay ekyokumulwanyisa nga kiri awo what had happened like what pushed him to make such a video because chicken does massage akola massage and if you have been having his number if you try to status that's no akola massage akola mobile massage so olumu ye recordinga atundayo lesa musiyazi ekyo so akikosa kati ebifaananyi is straight alina n'omukazi kati ebyo bye recording ali aweereza mami ng'ate yeekuba mu bbina wagiraba vidiyo kasikuola bapono naawe kasikuola bapono naye kasikuola olaba pono why siraba pono no pornography is nice it helps to entice up your bedroom and your sexual life naye naku zino abaana be batuwa bifu naye kati abamu kakyeche ngamba mwe abalikodinga video zotweza ne nudes be mindful of the angles and the lighting and which phone you're using tokwesa tekino n'okwata nude video gimpeze mbalaamu amagezi saagala x-ray bwe manya x-ray jagenda mu ddwaliro toyinza kumpeereza video bakifaanyi kya nude nga nenabbo byalingiza mu kinaabiro sakulighting emala spice up the video waba video obutambula nyoga kano ka video kabadde kalungi ngokalaba ka video kabadde maanyi nani ko video gye bogenda okukola be mindful of the phone you we azike simu funa snapchat to second filters kwa ne abalikize news zo osigala oli safe abantu bagamba kato Nicole oyo yali abulamu simu ennungi Kanye West okwasa Kim Kardashian yamakula news zalikinga namwagala tabalina abaana basatu your blessing your destiny helper ayinza banga ali mu ka video ko genda okutamu recording ne mukwate bulungi obutambi abaana babulina buli muntu alina abaana genda mu Snapchat my eyes on oza kyekiriyo wala oli omuwala alina only fans account ono God Vivi. No subscribing. Mitwale na buli mwezi on your fans. Ola buli kimu anything you. Nekati batandise obijjayo. Obali batugamba nti only fans. No solo kijjayo. There are those who can screen record and there are those walo kagodi ka video save akoso okozesa. No dia video eyo. That's how we get them. Otherwise we wouldn't be getting them. Because those who get them they pay. Nzena na I subscribe somewhere on your fans. Bandi yako esatu bili buli mwezi. No itayoko once in a week, no other content chompia, mwana ataddeyo kachi. And they make money. Abantu wala wakasuku live bandi agaddo mmanya baweeyo koko account za only fans. God Vivi ajirina. Only fans kitegeeza kyo omuntu soko kimunnyonnyolaawo. Only fans kiba like awamba ina ku Twitter, Instagram ne Snapchat.
like osasula sente you subscribe bakujjako akasente ng'okwesa visa card yo waliyo abeena waliyo ab'omusanvu waliyo n'ab'ogumu akanaana ng'ofuna ogwagala ng'aliko on your funds no tappinga mu link no registeringa bulungi no some details wayenko ofuna content kati wali omwala omu nga toli mulyango namulabirako awo wokka on your funds nekitegeeza abaana kati beetundira ddala buli omwana bakola mu ttawuni akiga bakola mu ttawuni kinagemu mulowooza mbubbawo ayendera ku snapchat omusajja ayendera ku whatsapp rather abeera mu siru takyendera ku whatsapp naawe abaana bali eri ku snapchat abaana bali ku telegram bali ku imo baana bali ku x katano okweza audio ku x so syndicate faananyi ng'ozungira mu whatsapp mbu omusajja nakebedde messages ze eyo vayensi yakuleka dda ebyakoma kuma nga tanadde okwokya abajulizi ebyako omusajja akwanira ku whatsapp myaka gyadda nnyo twavaawo dda ka only fans bangamba bayaye bakafunamu obafunira ddala Shovani yali angamba abaana basaba paka $100 nawe osobola okukola eyiyo nga neyambula nga weeyambula you know people would be eager to see mukasa nanyuma ojawewo olubuto ojawewo olubuto naka just imagine kasuku nga aliko onywe fans akyuseemu ati sekate hip hopper tukiteta etambule mama wayizofa babyate mukyala ali mityana wakitiibwa nnyo ayizofa n'abakristu so bwe tudda ku nsonga eri tangaalamu that's the fact na brown ndala brown thigh sijja kugamba nti abaddugavu sibaagala naye ffe tubaagala nange ndi muddugavu we are not against it but got nula obuddugavu ebbanga lyebumazeemu bukutaddewa wagaana okutangaalamu kuva 2017 olina iphone x ebuguma otambula ne ice essimu gy'olina olinga yagula omukyemo teva ku kyaja so senga oba otangaddemu bwoti emikisa gijja mpola mpola kyogala kati n'abasajja baagala beeru olaba abasajja beeyerusa abasajja bekampala kati beeyerusa abasajja beeyerusiza ddala mukaso kawulidde nti olaba abasajja beeyerusa kati abakazi abasajja beeyerusa bagula pink lips okufa obufi pink lips kyeki kikola emwa gya pink ati egiriko pink lips gyegiriko emwanga gya pink nga za musajja abasajja agula pink lips ku Shalom edda baatugamba nga mbu aba pink lips baba balwadde edda wekyali nga fena twali tumanyi nga tugamba oyo mulwadde alina pink lips kati gyegiriko ennaku zino kuliko emimwa eminene thank you I knew our time would come fe abalina emimwa eminene kati fe abatrendinga Shalom. In fact, ngenda kola group ya fa balina emimwa eminene. Twetaaga association. Kwa tunanya n'abanene mu government. N'abagalo ba mu government nga bali mu association yaffe. Nga abalina emimwa eminene. Wali wantu nawo inemimwa mumumanyi. Nakunya kudene mu love. Congratulations inemimwa. Inemimwa yafunye omuvubuka omuyimbi. Ali mu love. Oyo vice waffe. Mutegedde. Oyo vice waffe oyo inemimwa. Tulina bangi abakulembeze mu ffe benjero nga balina sigambye emigazi ngambye emimwa eminene. Wali abalina emimwa emigazi nga si minene. Njawulo eriwa. Atwali wano. Abalwa emimwa emigazi. Waliwo n'amanyikiddwa nga bw'aseka smile ekome. Bw'amwenya bw'ati. Tukeno bwetu ku matu. Kyanjawulo mu ekyo. Emimwa emigazi n'eminene byanjawulo. Ngamba ffe abalina emimwa eminene. Tejiwulira byokya mu mugulanga guli saturated mu magujjudde. Omumwa ogulabanga nga ne woba okisinga omumwa omunene gunyuma okisinga ng'okisinga mumwa naye baga nti egyo emimwa eminene nati the bigger the lips if you know the bigger the lips atogaba mwana bakugwako awo wansi awo kati n'abatagirina the bigger the lips
kati abeeyi mwemunene so naffe tuwambye eggwanga mwe muliko ffe tuliko ffe twagala n'ombaka atukiikirire ffe abalina emimwa eminene emirungi edda baali tuvumanga mbula walebeza ekimwa naye kati otaamu kobot n'olebezaamu kobot ng'osizeeyo ka gross ne gunyirira ne gubanga essavu omwana n'afa naye omwana oli asiiga omumwa omwana asiiga omumwa ne gubanga essavu nga gutirika baŋŋamba egyo emimwa omwana oyo kati nakkwatako n'amala akukka wano wansi wano kajjukira omwa munene gusooka ne gukubikka bwe guti n'alyoka akwetolooza bwati omumwa omunene maanyi omusajja yenna nga talinafa afunayo ku mukazi alina emimwa eminene maanyi sendi yaŋŋamba ayagala funayo olunaku musiibe mwenna tugende okusaba ennakawa mugende kusaba ennakawa alabe ku bahadija naŋŋamba ayagala laba ku bahadija emboozi ezo z'onyumya bajja tuwe ku namba ya ez'ekipooli ofuna ennamba empya buli kanaku tuwe ku namba ya dija enamba ya dija naye y'ogigaba sigigaba okuleka alina ssente gwenjiwa adija waali era nga thank you for not forgetting banne bantu nga beerabira yabiraba ngamba bebale biteera kale mya thought was just a simple thing kwanza omanyi kyewankolera hadija kakimmanyi jakuddayo essomero asomese ku bantu engeri ekitambulamu era relationship esinga zaafa dda but when you spice it up funayo akantu akapya naye gwe n'obeera ewaka kuva ku sande ku sante mulyanko mu woteri bukyanga mwekwana kiba relationship eri bowaling yijayo akapya spice it up funa akapya kwoteekamu kakaspicinga ekintu Shalom bwe twasemba okwogera wali ogambye ogenda tubuulira luli watubuulira kuba wala b'okusaba awo luno n'ogamba ogenda tubuulira ku balenzi b'okusabo bano bakola mu tawuni abakyala ne banga akasuku tulinze episodi y'abalenzi b'okusabo abo baneekolera jange nabo be bagula pink lips bw'olaba omuvubuka nga musimirimu Snapchat azinira ku TikTok linnya kukyawa katojja nnyo oyo mukozi wa nsimbi akola mu tawuni bano abavubuka abazinira ku TikTok nolaba omuvubuka mulungi ali ku TikTok azina olowooza baagala x n'abawala nabo kyekimu kaya kati ye omuwala yaako okirabirawo from day one abala ebintu bye baatyanga kati ate kati ye capital gwe balinawo mwe bajja ssente kati bw'olaba omulenzi nga yeezinyazinya ku TikTok ali ku Snapchat atakola ekirevu bwakomba bwaki emimwa omulenzi bwakomba emimwa ali ku Snapchat akomba emimwa sikampola abalenzi beetundira ddala wano abasajja abavubuka lwaki ngamba beetunda abavubuka twetunda nze anti Rose teyasaafunako shuga mami w'emicungwa omu babiri shuga mami yanja ku Tekno ndi mwerabira yanteeka ku iPhone kati omuvubuka anoonya omulimu ne gubula kati yakola ki kati abaana kusaba awo beetundira ddala omuvubuka omuvubuka nagamba come and pick me nga yagamba omala come and pick me omuvubuka waliwo sitere y'amaanyi awo kusaba nga okkirya nobwoti wani supermarket nga okkirya osujja jogera eri awo ako katale ye Thailand ye Uganda gw'opaakinga bupaakinze awo nkugambye era gwe omwala omwavu oli wakufa nnyo tosigazza mulenzi kuba abalina ssente bamutwala reality ng'egenda etabuka things have changed in Uganda ebintu abantu bakyawasa buli mu relationships gwali mu relationship gwabonaabona gwali mu nnaku olina tunaga kakanyingira akatali sa no open economy
nayingira akatale kakati gwe muwala gwaganye okubrighteningamu gwe mumpi gwalina olunkuduulu gwalina entondo gwe yakola kosi ebyemikono kwegamba oli awo gwalina olunkuduulu gwatagambwako gwe Uganda egenda kuzibuwaliramuko kuba kati na buli muvubuka naye kennyini ayagala omuwala nga naye akola ki alina ku ssente kati omuwala bw'akola eno bw'akuula eno nange nenkuula eno netugatta ekintu Uganda neemuvinga mu maaso abaana abazadde bogenda abaana baabwe abaana tebakyasula mu hostel kuba kati mande amanya mande wekikwata S2O yekwata African mande asula kololo ku mande n'amanya ku lwokubiri kyekikwata catwalk tekila Tuesday n'agirumba n'amanya kweza kyekikwata thrones ebugoloobi n'asula ebugo n'agirumba ku Thursday mbu kyekikwata kasiki ekwata African night n'agirumba Friday n'agenda ku Christmas ekizuwa wano enajera nakali enajera ako wala kabala kali enajera ngondi bakayita atya exabu n'alumba oba wano dagina iswe yakolera kula 20 ate yali la 20 dagina yakolera ku Nexus ye kanamala kuyiko nyanga tasuze mu hostel gochobo ino kola muvubuka kunyirira kola ki kwambala bulungi kunya bulungi obo smart so obo vide ku level y'obwavu nakupika muko kubera omuntu wadde oli mwavu netona kwambala atenga mulalu emikisa gikendeera ejifuna ku ssente nejifuna mami akuteeka mu ssente kati ennaku zino muvubuka gwolaba afunye gula muvubuka muyire banaye ogenda okulaba afunye ka Mark X nze nane edduuka ontana nadduuka balinyo Mark X ne Subaru zez'abavubuka kati omwana awomaye wa haliya era watonya hali owomera mukyamu watonya hali akawundo owomera mukyamu sister owomera mukyamu nkyusa mu mpoma owomera mukyamu kyusa omuntu kusajja zibagaba nakusima empundo kivugavugamu waliwo yakafuna kawunda awo ku Twitter eyebifaananyi gifuna abaana ne bamubuuza nti wakoledde mu tawuni ki nanyiga n'ablocking ekyalo kyonna kimalawo kati gwomanyi wakole omanyi wakola simumanyi nnyo omanyi wakolera omanyi wakolera naze ekibayi wa tawuni bakabye omulimu gwalagambu gwakola takolera nga bbunga awo simanyi omuwala simumanyi nnyo omumanyi n'ennaku zino kale binzijukira ebintu byatandika ng'ebyokusaaga naye kati abawala wamma kati batundira ddala waliwo sizoni gye twabeerako wano lwakuba nti kati bano ate abapya abaliwo bagenze bakyusaamu luli twalinako feezi wano abawala nga tebava Thailand Dubai gye bagendanga Thailand Dubai kati oyakoma kuba bad black kati n'ogendayo odiba n'akatale kaagwa kati ebitambula biriwa kati bano baana pya millennials abaana ba 2000 banyirira bato mayi Katonda akoma okukola abantu abi mu 1999 naggala wakati baako kankiddemu Katonda akoma okukola abantu ababi 1999 atatu mu December taddangamu kukola muntu mubi okuva olwo era kati n'okuba ombi musango ng'oli mu 2000 nga bakuzala 2003 ng'oli mubi ogwo musango muwaabe neoba mubi olwana nnyo alisti wakubakubaga si kyamaanyi naye kirina amaaso wabaako ekyenjawulo ekikubaako ekiyisi omuntu kyatunuulira n'agamba ekyana si kirungi nnyo naye kinyange gye kimulamu amaaso nga si mulungi kati Katonda akoma okukola abi mu 1999 31st December bano bonna abaana abasigadde kati bano bo babwongo nnyo kati edda bwakwananga omuntu nga takalubya nnyo bintu byangu nga yeeta nayekka n'amaanyi yezzaayo kati omwana akubuuza are you paying for my Uber mwalaali
Hala they paying for my Uber. Aina mu abachacha zawala bagira ku safe border mwegendereze. Luma ajja kubiranga afunye akabenje nga asembye kuba ku namba yo. Bagamba ono manyi agudde kabenje. Nga ajja ku weekend yewuwo. Obufumbo bwa weekend bukyaliyo. Abantu bafumbira ddala ku abasajja bajogedde ba sister waffe ekisasaawo. Ku gas 6 kg Starbucks 32-inch TV ne ka iPhone n'akatebe ka 2-seater mu single room. Bajogedde okuba sister baffe. Kasita afunamu ka 32. Nafunamu gas 6 kgs. Nafuna gas 6 kgs. Ne zibaawo. Kiba kiwedde. Buli weekend afuna gwayitayo. Kiba omusajja ne wono omwoleza engoye. Nogola jeans, noera compound, no saving ane namba ya mama we. Nga tagenda kuwasa tali kuwasa. Obufumbo bwa weekend. Ate obufumbo bwa weekend. It is not love. No, there's a difference between I like you and I love you. I love you. Katazi kati otegere ekyo. I just like you, come and give me company. Nojja. Ate gwe nolemerawo. Ate nabala mu community n'ekintu. Bwoboze tolemera wa mulenzi leka nabalala bajje. Bakyalemerawo. Ffe twabiranga dda. Ffe twekubirako n'amasimu noga kanekubinga omwala alemeddewo. Nomugamba mama nga agenda kujja. Nujjako kwe n'amasanyaze gagenze omwala alemeddewo aganya okugenda. So woboze ng'okyalidde omulenzi tolemerawo nnyo weekuŋŋaanye ogende n'abaleka ba dictator n'abala nabo bajje kuba omuvuka ne plan endala. Nakati gwe bw'olemerawo obwoti oba olemesa abalala. Kokozeeko ky'okoze genda wadde mutofuka mulungi omu tofuka nakyemalira. Mada simanyi obufumbo bwa weekend bukyaliyo. Habwe buli naawe. Kubanze ndaba abaana bayingira ruumu be bazifuluma. Oba bagakola ki? Omwana ajja ku Friday tuva ffenna ku Monday ku makya. Naawe obeera togenze mu kuwasa. Nanta obufumbo buno obusinga bwatandika weebutyo na sleepovers. Ne booza engoye. Omwana omugamba eri lwaki oddayo. Sigalira ddala wano. Magaye kati how much are you paying? Like I'm paying this. No balamu atasula 2 naawe 2. Nze nina omuwala eyo gwe manyi ye yawasa mulenzi. Bawole yo omwala ine. Lwaki omwala ine. Mukwano gwange akoleyo mu UN. Ye kye yasooka okukola yafuna ka apartment e Naggulu. N'akateekawo. Kati omulenzi be yamuyita ewuwe. Omuwala be yatuukawo ng'alaba ebintu by'ekinaku. Namugamba yasanga omulenzi akyawuliriza leediyo. Ye bannayo. Bantu bakyalira leediyo ewaka. Abakola zi leediyo ewaka. Oli ng'alina leediyo. Ng'agiteeka n'awuliriza. Ate osanga ateeka zinekubeera ebbaluwa. Omuwala be yatuuka ewaka w'omulenzi. N'amugamba jangu. Mulenzi yali ku kisenge na ddiiro. Alina mu TV ye 55 inch, alina mu ka PlayStation ke, okitegeera PS3. Kadde alina ekitanda kye kirungi ngabo maye ebintu ebisookerwako mu osooka ogulayo ebikava byonga 3. Yes, n'ogula 5 ku n'ogula 5 ku mukaaga nebeera waawo TV smart neeba waawo butereevu ne ka 2-seater ne gas wali n'oteeka mu ka DSTV ne kabaawo. Obulamu ne butandika. Omuwala n'amugamba jangu tusooke tugende. Omulenzi bwe yatuuka enaggulu ew'omuwala teyaddawo we. Mwana namugamba eri gy'obadde ontute si wabi naye sisobolayo sibitegeera ate nga nkwagala. Kati omulenzi yagenda weekend. Kati agenze kufumba. Kati oyo yabwa. Ng'okyambuza mbu abalenzi beetunda. Badde mu myaka kati 6. Omulenzi yafunamuko ku malala. Akyagaanya okukkiriza nti eri kaaviireyo ddala jjeeno. Akyebuzaabuza mbu ayagala eri. Kyeki kyabatabudde. Alaba interview n'atereere. Chance yafuna golden opportunity. Yafuna destiny helper. Akaka n'afumbe. Ng'abantu basajja banna abale bafumba. Batambuddeko ne mawanga ne bafumba abasajja bafumbiddwako. Mukasa abamanyi. Abasajja bafumbiddwa.
Bali. Tulina mukozi munaffe. Yansuubiza nanga kasukula live ngenda kuwa interview. Abantu mbabuulire ku bufumbo bwa abroad. Butambula bwa abroad. Akeera kuoza. Tokera kuoza. Naye obufumbo bwa abroad si bwangu. Lwakuba kyeyaŋŋamba nti ekirungi kyabwo kasita otandika okumanya surrounding areas oba ogenze kuyitawo. Anti kati wano okuba kati waliwo woogenda n'obeerayo ng'omukazi takukkiriza fuluma. Ng'akwagala n'obeera mu nnyumba omwaka mulamba tofulumako. Nga ye n'akomawo mangu ku 12 naga jangu nakwevugiramu ye mwennyini nakutwalako baka restaurant oba ka shopping nakomyawo kati nga tobeeramu na ssente bw'oba oyagala weerezako beewamwe n'omugamba n'aweereza naye kasita otandika omumanya surrounding area n'omanya baneiba n'omanya nti kati tuli wano wali Bukoto wali Kisaasi ebyano otandika obyefunira bwekennyini n'okasamba neyaŋŋamba obufumbo bwebweru si bwangu obw'Uganda bwe bwangu obw'Uganda nti ati kalekaleko obeera wammwe obeeramu ate obufumbo bw'Uganda ekibufuula obuzibu abakazi akula nyo batujooga nnyo ye bw'akulaba akulabanga mutabani we takuwa kitiibwa katola gwe nafunako oyo omukulu alina abaana nga tebampa kitiibwa nga Last Born ali myaka 3 nga tampa kitiibwa olw'okuba nsinga naye Shalom naawe I'm your dad. Ngezaako nnyo kitegeera like omukazi bw'ayimirira n'atandika okukwana ng'omulaba anyway kati naawe nokkiriza kati nga lwaki ŋŋaana kati wano wemba mwekaana akusuubiza nti agenda kuwa ssente oba akugamba nti ayagala laavu omukazi nga takwana direct abasinga nze abankwana takwana direct ajanga customer oba anyumirwa byokola. I liked your interview with Kasku. You're talkative and funny. I do things well. What do I gotta get this ako mami? I gotta nango njogereko. Mami sisobola. Ntya. Ndakagwe. Takunyega. Nasirika. Oba oli awo nga ka message era akakuweereza. Nga mubuze. Yati muddamu ojja ne Kasku. Mwezi gutandikaawo. Kale ndowooza munaatumirako. Nzo nango nnyumira. Yekozi wangamba oli awo oli oti bano mpolampola seezibuze. Enaffe nno zibuze naye. Kaneekwate kandabe nkwerezeyo ka data. Onnyumira. N'asukuma 25. naye Shalom emitwalo 25 sente nnyingi nnyo. Ku mulembe guno kisinza level gy'oliko kukugwa entono. Oterebuka. Kugwa entono. Nze seera nnyo. Kati nseera mukko ovuye najja Kasuku live ebbeeyi yalinnya kati sikya luli nawolanga kati sikyawola bibamu n'okuwola leero sinaamu neyitayokko kuba Sugar Mami atimanyi omwagalako ssente ninaffe turumash oli Sugar Mami abaana bo obutampa kitiibwa adde bakulu they all to respect me. Kati wano bakati mutuuka mukyawe mukanyiza. We mukanyiza kati. Wakati wanaakuwanye wanye kulaba Kasuku osesa. Akuweereza ya 25 The problem I have like nze envizo sizaagala envizo mukama. Zolo mukazi yampako sente million ensalako dwedi. Dwedi. Omukazi nampa million ensalako. Yanga want to be coming at my office ne sagala ojena anviri bajja kula bango omuyaye. Nensalako enviri nampa million. Nezitereka gyeziriye waka dwedi zange. Zino ndi mukuza ampya. Kati ekyannuma nsazeeko dwedi zange ate amazamu blockings. N'abakazi abakuno batwaleko ekikyamu. Ate akublockingira ki? Yamala tasobola kuwangala Sugar Mami myaka mingi. Tebalwawo nnyo. Talwawo nnyo. No strings attached. Abaagala afune ku balala omusaayi omuto. Ogugwo ng'agumanyidde. Kati gwa tutalina kipya. Kyogenda muleetako ekipya. Kati obuulirawo nga mpola leero atojja nno njagala kugendako neeyo ku faamu. Simanyi omanyi okuvuga. Nga mami mmanyi. Olina pamiti. Nga yaggwako naye tujja bbawayo omutwalo. Ojja kujja ontwaleko eyo.
Naga ku farm yange namusera. Ku weekend. Awo utandikirawo kunyala oko boom. Kano kosiga bakayita batya? Putulu. Putulu. Ya putulu. Ng'omujjayo. Nete kiyinza okuttira mu miguwa. Tebiba biyala nnyo. Kasuku. Omayize sifunako sugar mami, sifunako omukazi Kasuku angwana. omukazi omukulu takubika. Omukazi omukulu takubika. Allahu akbar. Kuba nina akazi abeedago. Mukono nga munene nnyo. Ng'omukono guli bwe guti. Omuyaya amukyusa. Ng'alina olubuto. Nebyo no big kye nagamba oli nagamba tosobola kuba sugar mami ng'oli soba. Oba olina kyanga. Oba olina kyanga muko. Naye maama. Abavubuka muli bazira. Abaana bali awo kusaba ennaka abavubuka beetundira ddala. Omuzadde ali eyo gira n'okyekingayokko. Gwoba omuzadde lumu ojja ofuna akadde ku Friday olina kositero y'omwana oba onoomusanga. Abruptly. Tomugamba mugenda kujja. Gwa bugwi. Gwe buba byogende kositero oba onoomusanga. Omugambe ndi bwaweeru bwano. Gulawo. Ng'oli ku luggi. Mbadde nawendi like daddy let me call you back. Daddy let me call you back. Daddy mbadde nawendi. Mbadde ngindwa no course one typing bino tunalusuzati. Sanga mmeka nnyezi ekiro. Ffe tukola kiro saa nnyo abakyana aba. Omuvubuka omwava ebbala ajingira saa mukaba batalina ssente za byakunywa. Omugagga ajingira mmeka. Omugagga agendako mbala kati nga tagala kugenda mu jjaamu. Tagala kudda kira bulindo saawa 3. Nakyamako mu bbala nanywayo obucupa bwenga 6. Omwava ayingira ebbala ave waka nga alidde. Wali atwala mazina na vibe gwokka. Mugagga nakusnapping omugagga nze amulina happiness. Soft Life Ambassador. Mr. Signs will be there. This is my year. Ekitegeeza no etula mu ndongo saa mukaaga musanvu. Bajja balidde. Omuntu n'abawala. Twasanga omwala mu kirabu nga muyala kw'ekitu. Ne basooka batumye emmere. Nasooka batumye emmere. Neŋŋamba ya Rabbi. Abawala abalungi mu bbalo nnyo beewala. Tolina balumba ssaawa nga 6 awo 7. Enjala eba ebaluma. Naye abawala b'e Makindi ekiki ekibaleetaleeta mu mabaala ennaku zino. Bamanyi weewali abagagga. Kati eri bakimanyi, eri babamanyi. Katale kaba kaagwa. Abawala twayogera nabo ngenda okububuuza oli wavuddewa. Nimurodi. Nimurodi. Dijja Nimurodi aneebwala by'okumubalaka. Osomba ebiwala musomba ebiwala. Ne Mr. Henule. N'abireta ku H2O. Ebiwala ng'enjala ebiruma. Ebiwala byesiiga pokkereya. Kijja kiwunya mmekako. Alina sabbuuni mu matu. Nalaba omwana nga alina ekyovu mu matu. Yomwana alina ekyovu mu matu. Abo betwali nabo. Yalina ekyovu mu matu. Dijja Nimurodi lekera awo ebintu by'okuleeta abaala abalina ebyovu mu matu. Mu African Mandis. Mundogo mujja n'abawala nga 40. Omwana ajja nga alina enfu. Omwana ajja oba bayitira yangamba ava ku mubalaka eyo. Ate omwana mbuuza kati mwe muvuddewa. Balina kosa mutunuulire engatto nti alina akafuufu. Enkuba etonnye omwana ali mu kirabu alina enfuufu. Omugagga n'abatugobya. Omugagga mabiri abagoba. Yagala sibagala ku ttebo yange. Omwana nga alina ebyovu mu matu. Omwana yana okukankana omunene ogw'omuke musemberera bwoti awunya sabbuuni ayoza n'omugamba ate buulu lwaki ogisaba wandiika le wandiisizaako baakazigo ogite ku White Star anaaba najja n'ayambala n'omulaba balina buno obuleego obutuya nawa n'okka wano eno n'alyoka atuya naano bwati wano omwana osaba okanya musaba munyigo tammuka kumbe enjala emuluma bane mujje mu kirabu nga mulidde soka osibe enkokoto naye gwe tuyinza kujja nga enjala ekuluma. Can you get me something to eat? And first eat. Olumala okulya but I have some girls here. Tosinika bato abajja batuganye bawala mmwe. Olidde ebintu byanga atongamba you have some girls. Yaba wala wachi bakyatambula kirindi bwe. Atambula ne ba girls mbu security.
kale tetugaye security bakomeri ku gate bakumire twajja ku table yaffe nanti bali ku security bakomeri ni mulodi ne Mr. Henry siri basonyiwa batuleetera ebibala nze omwana ngenda okebera omwana nga alina sabuni mu matu alina ekyovu mu matu ne ngamba yiri gye ndi mulodi akoze eki omwana amulese omwana twali ku simu bamukubira essimu senga bamwadde ekitanda bannanga omuntu alabye nja baddira kamalirize saamuyana ogw'ekiro lwaki wasigadde ku mulwadde lwaki wazze Shalom atawo nze gasaawulirawo gwali eno waggulu yakako wansi nfunyeko kimu nkikkiriza wansi wansi omwana amukubira essimu saamuyana ogw'ekiro mbusenga amwadde ekitanda nange nowulira obusungu kinywedde bbiyawo katawanamuleka naye kasookengezeeko omulala ogenda omufuna akunyumiza munnange yawummula amatu akantu kazimba bampumula bubi ng'okutu kwazimba mbweyampumula bampumula bubi ng'okutu kwazimba anyiga kutu namusanga ali ati nemugamba what's going on munya okumanya okutu bampumula bubi kati okutu kwazimba nze gwe mande yansala nga bwe nagenda bwe nanyuka safuna dakatu naka fenna bwe twanyuka sebo eyo mande yali mbi wali ogenze kulonda makubo yes nedda bantu bakunyumyamu nabo ofuna omuntu kunyumyamu nabo kyokka olwo abawala abaali batutuddeawo okumpi ne bagezaako nnyumyawo naffe naye tubawa budde naye nga bino ebiwala bwe bitunula omwala omwava akuwamba mu bbala amanyi gwe kasuwa ng'akimanyi gwe kasuwa ke nati era beba ono Frank Ntambi gwe yamala n'afuna nga libaganya okujja ku Valentine yamufuna kati omwala agenda ombikula namuga ng'olina obutulututtumu n'alala chicken pox yakawona mbadde ne namusuna era nagambira Frank Ntambi gula kalamaini wesige kalamaini kwa yogafuna namusuna omwana oyo alina ebintu ani oyo ogamba yani alina namusuna Ntambi yakuwaliza ati kabwanango kabwanango tebakyasobola kwesanga kati ala Ntambi abonyebonye naffe ge mazima walio yasubira navio nafune musikati Nabe nafuna kechwala bwekyo nga ku Snapchat kyamanyi kinyira filter kyamanyi nensubira navio nali njawo ngenda okulengera ndabasuna bene nenga yonkube esimu yevuga nemugamba yegwe genjogera naye bulijjo mbiyam this is me nemugamba this can't be you ono si yegwe gwobagambirawo sasa kubarubo amugamba mayika kiddayo by the that's defamation so nokwabira omuntu mu court impersonation nkoye okonya transport wange try as much as you can to look like the person on your DP filter ereme kuba nyingi nnyo tususa kale mpeza aka filter ompe n'aka nomo nsubire mbwa ajja afana Muhammad Ali ngume ojenga nkubi akabanga kange manye nango twanza kusubira navio no ani najja nofuna suna ben techigata so as much as you're using those filters try as much as you can to be beautiful nze ndonyonye transport kasu omwana ajja ku barubowa ava ku boda okendo mulaba nga siyeye okuba ku simu yagikutte yevuga nomugamba is this you mbya I'll explain you explain to who genda saga why didn't you explain in the first place mungenda kujja naye bwenti bwenfaanana nafaana nnyo jjajja wange omusajja naye nga jjajja wange yafaana taata wange kati nfaana dadi kanooboze nga kale ofaana musuuna beni era ngumaagumamu koofaanamu mbaziira ttone
Ne? Kati kusubira Chris Brown nenfuna Frank Antambi. Tebigatta. Ngamba from day one. Frank Antambi afala mu Chris Brown. Arwa. You cannot use the word Chris Brown and Frank Antambi in the same sentence. Sajange Tambi. So Tambi kumosa. Yagwa mu chicken pox. Nakuno bwaba kola interview tagala kasana. Namusuno yasiwa. Onaba mukasikirize. Frank Antambi twakalo suke bulungi. Olabye nne namusuna. Lekera ofuna abalabe emitwalo ebiri. Abala bayine ebiri wadde. Botamujjako kisirani emmanyo efano mukuba. Yali agatta Valentine. Ofuna omwana nga walayisi. Kumbe omwana yasikira sengaawe. Muli muloji omwana atandika ovulula. Omwana abadde ki? Kumbe senga zze. Ababala bemufuna abennamusera abo. Baba abasumika. Awo laba Shalom. Tugenda kukoma wano olunaku olwaleero. Frank Antambi bali mujjanjaba chicken pox. Yafuna namusuna. Mbeere bulungi bweraba.